Omumyuka wa Ssaabalamuzi wa Uganda Richard Buteera bw'abadde aggulawo olutuula lwa kkooti ejulirwamu mu kibuga Mbarara egenda okumala ennaku 3 ng'etuula mu kibuga Mbarara, ategeezezza nti obuzibu bwe balina kwe kubanga abalamuzi batono nga mu kifo kye 17 bali 13. We are looking forward to raising the numbers to 35 justices. Omulamuzi Buteera ategeezezza nti ekimu ku biviiriddeko emisango okwetuuma kivudde ku kubanga abantu abamu bakimanyi nga bakola emisango, kyokka okuva lwe baateekawo abantu okutuula ku mmeeza n'okwewozaako n'okukkiriziganya ku bibonerezo kirina kye kyongedde ku misango. Omulamuzi Buteera ategeezezza nga ekintu ky'okutandikawo kkooti ejulirwamu mu bitundu eby'enjawulo kiri mu nteekateeka, kyokka bakyalina okusoomooza kw'ettaka ne ssente, n'ayogera ne kye bakozeeko. We have used small claims procedure where courts, magistrates courts handle cases below 10 million shillings without involving lawyers. And a lot of cases have been handled. Now, we think local leaders, religious leaders, community leaders can help us in settled cases. Omulamuzi wa kkooti enkulu e Mbarara Joyce Kavuma agamba nti emisango gyonna egibeetuumyeko bw'ogigatta kati giri 4,000 n'okusoba, nga kino oluusi kivudde ku kubeera nga obuzibu bw'emisango bweyongedde. Those numbers are high, but that goes for the different circuits around the country. Then we register 200 cases per month, so that covers the 4,440. That's why we have that big number. I have the total workload for each of the officers here at the High Court. Myself, my brother Judge, Justice Kine. We have a new registrar who posted. Akulira ekkomera lya Kyamugolanyi ategeezezza nga omujjuzo mu makomera ga Greater Mbarara munene, nga n'ekizibu ky'okutambuza abasibe okubaleeta mu kkooti nakyo kikyaliwo. And in most cases you find main prisons struggling with the computer to make sure that the inmates are linked from here to the center where they're conducting the session from. So it's a very big challenge, and we pray that maybe the prison facility, especially the main prison, be well equipped with ICT-related gadgets so that we have a smooth transaction of court of appeal via Zoom. RPC wa Rwizi Alfred bagamba kyategeezezza omulamuzi nti obubbi bw'ente bweyongedde mu bitundu by'Ekirihura ne Kazo, kyokka ekizibu kwe kubanga abalamuzi batono. We are still having challenges with the Kirihura and Kazo, but we are working to ensure that we also put the vice down. Yabaddewo ku lw'abalooya Alan Musaasire ategeezezza nga okulwawo kwa kkooti ejulirwamu kutuusa n'abamu okubivaako nga batuuse n'okumalayo ebibonerezo. Criminal justice, yes, has been enhanced, but many of our appeals are pending in Kampala. Colleagues with media will agree that we have appeals that have taken over 5 years and no step has been done. They are pending at the Court of Appeal. We are asking, can we have a few civil sessions extended to these regions? Yawaswa Magumba, Salty TV, Omunyo.